President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine South Africa Awambidwa Poliisi n'amagye ga South Africa olw'ebiragiro bya Museveni ebiweereddwa President wa South Africa ng'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atutte obujagalalo okwekalakaasa ffujjo ku kisaawe kya South Africa. N'olwekyo ne basindika amagye poliisi ne bawamba President Kyagulanyi era atayise ku kisaawe main walina okuyita bamuyisizza sayidi ndala nga bagamba nti balina ebiragiro okuva General Kaguta Museveni okugaana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okugwa ku kisaawe kino kya South Africa era obutasisinkana bannayuganda ku South Africa kubanga mbu agenda kulabisa General Museveni. Bano Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tanywa guteese abalangidde bonna n'abayisaamu eggaali era amaliriza abapondose ne bamwesonyiwa ne bannayuganda obungi abadde nabo olutegedde President bali mu muwamba ne basalako ne batandika okuyimba ennyimba za struggle era amaliriza nga President bamutadde bamusesemye n'amaanyi ga people power ne geyongera okweraga. Alangidde General Yoweri Kaguta Museveni n'amugamba gwe tonsobola ne bona okozesa nti ojja kunsobola kubanga la mafosa ffe twali tumwola e Uganda ffe twamuliisanga ne banne bana struggle South Africa baberanga Uganda nga ffe tubaliisa n'olwekyo lwa mafosa talina buvunaanyizibwa na buyinza buŋŋaana nze Kyagulanyi eyamuliisanga ne bannayuganda abamuliisanga okusisinkana mu South Africa nga bo basisinkaniranga ewaffe mu ggwanga lya Uganda. Kale kankulage embeera nga bwe badde ku kisaawe ky'ennyonyi ekye Johannesburg nga poliisi ya South Africa ewamba President naye oluvannyuma n'eremesebwa olw'amaanyi ga people power our power. Which one? That one. So let him address us now. Give him 1 minute to talk to us. Why are you rushing him? Give him 1 There is minute. a politics here. Can you pass him? Calm down. Let him sit. Yes. Yeah, together bubbles up. President Bongako Chigwe. Bano mleke president ende. Saba tuweyo tutekeyo nnyo omwoyo tuddemu twetegeeza akatambi kano engeri poliisi ya South Africa ku biragiro bya Ramaphosa ku biragiro bya General Kaguta Museveni bwe bawambyemu President ne bannayuganda olw'amaanyi basazewo ne balumba abadde bawambye President ne bamubajjako mu magezi. Tunuulira akatambi. Which one? That one. So let him address us now. Give him 1 minute to talk to us. Why are you rushing him? Give him 1 There is minute a to talk to politics us. here. Can you pass him? Calm down. Let him sit. Yes. Yeah, together bubbles up. President Bongako Chigwe. Bano mleke president ende. Bwekyo embeera bwe badde ku kisaawe kya South Africa ku biragiro bya General Kaguta Museveni ne Ramaphosa byamuwadde mbu President akkirizibwa kusisinkana bannayuganda bagenda kwekalakaasa bagenda kukola effujjo naye okuswala kwe baswadde bannayuganda balaze amaanyi ne bagamba President ffe twakozedde enteekateeka wadde bakuwamba badde bakuyisaawo baggaana naye ffe tugenda kukikolera buli kimu kigenda kuggwa olina okusisinkana bannayuganda olina okutusisinkana olina okwogera naffe ebyo bye bakola mbu nno bakuwamba balimba beerimba
tulina okuva wano ffenna ne tugenda ffenna gye tukutwala ffenna era olina okutuukayo bannayuganda n'obabuuzaako gye bali ate wano ku kisaawe nga situvuddeewo bwe batu ne bamujja bano babadde bamutadde babadde bamukwese ne bamuvuga president ne bamutwala ate ewali bannayuganda wabadde ayina okubalindira era okwogerako nabo kati kano soka ate okutwale president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gyagenze n'asisinkana bannayuganda olabe kyasanzeeyo kyebadde bataagala kulaba kyebadde bataagala enseerabe nga General Kaguta Museveni agamba mu kino kijja kuba impression embi eri Uganda bannayuganda basobole okulinda Bobi Wine mune banalaba nge South Africa talina bamulinza ku kisaawe mbu bafune kye beekwasa mbu ku bisaawe tebalindirawo bantu kati naaswadde kino nno kyasanze gye badde bamugaana okutuuka ali n'atuukayo mu Labadaba style. Bobi, 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 Bobi. Eno gyabadde bagaana president okujja nga tebaagala atuukeyo olw'enkuyanja namungi w'omuntu ono abadde amulindiridde ne bamuyisa ppanya eri ewalala era nga bamusibireeyo tebaitagiza n'asisinkana bano bannayuganda naye olwa Labadaba style n'amagezi ga bannayuganda bakitegedde bakommunicating nti bali mu kumpama bano bantwala ne basalako abadde bawambye president nga bamutwala bamubuzaawo ne gabamyuka ne basoberwa ekyokukolera bamubalabye nga balemereddwa kuba kujja bamutwala bamaliza bamulirizi nze ne bamubawa ne bajja naye wabadde bakoze okumusisinkana era ne bamwaniriza mu bitiibwa bino gwe mukwano guno gwolaba ye laavu eno gyolaba engeri gye baniriza mu president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Museveni kyonna kyeyagala mbu kirabika ku kisaawe kya South Africa mbu bw'abataalaba kino bajja kufunayo beekwasiza wano mbu South Africa mwe mwabirabyeko eno Africa naye kati kibaddewo tebalina bagenda kwekwasiza tubadde tulina impression ye Canada engeri gye bayaniriza mu president ku kisaawe ky'e Canada n'atabaawo kyonna kyabawo ne bamuleka abaana ne bakuba akadodi ne Bobi ekisaawe kyonna nekikuwa n'abazungu bonna ne bayimuka ne bazina ne batunuulira engeri gye bayaniriza mu president waabwe ne kamera zonna ne ziva TV zonna ne zivayo z'e Canada ne zijja okwaniriza president Kyagulanyi kati badde baagala okujja mba na Uganda yo impression ye Canada South Africa bibeera ebirala president awambibwa buzibwewo naye ate nga obugezi kwatudde ne bannayuganda ba South Africa nga bakitegedde nti bano baagala kuwamba president nabo ne basalako era abadde bamutwala bamukulubbesa bamukulusa bamisawo bamutwala ewalala ne gaba buguma popo ne gata mwina gye mumutwala president waffe tumwagala mu mutwe emu 2 3 nga mumutuwadde mba temwagala wano mbeera nokulabira police bwekwata ku maaso ate wati ate order we have order from Ramaphosa abanagana bagase temutusagira ku ono so Ramaphosa ono tagulangawo kibanja ono Ramaphosa eno South Africa Ramaphosa okubanga bamu okulembeza akulembere tekitegeza muno linanyini South Africa wacha wewe ne wabajjawo ng'ate lumu president bamujjawo mu Labadaba style okumutuusa wano essanyu lino olaba Museveni yadde taagala libeerewo era ekibadde wano bwe kibadde kirala muko tuvula Museveni abadde alumwa nnyo nga tayagala kirabike kibadde kilala abantu nga bangi laba gwenye gye baniriza mu president the freedom.
so kuddemu oketegereze gwe bino mwali Museveni byatya abatagala ensi ebirabo ensi ebisharing kati gwalaba nkusaba osharing video ne logi ogigabanye ensi etegere exactly what happened ekiwale ku kisaawe ky'ennyonyi ekya Johannesburg president babadde atuukayo badde basaza olukujjukujju okumubuzaawo bamuyiseewo mbwalime okusisinkana bannayuganda Museveni afune kyeyekwasa nga 5 akole kyekimu president bamubuzeewo bwe bagambe nti South Africa mu mwabirabyeyo kati wano mwagala byaki kati nekyo president akimenyemenyewe kupopwe nga 5 twali Museveni wagenda kushikolera kubanga South Africa bannayuganda bakiganye meaning ne Uganda ate waffe tujja kukigaana from 0 to Z kale tulabe gwa akatambi kano People power everywhere. NUP. Kati obirabye ebyo okakasiza nti Kyagulanyi badde bamuwambye nga tebagala singa ne bannayuganda bamubuzeewo bagambe mbuno simanya biki alindire just lukiiko lwanca lwagenda okubeeramu olw'abanene lwe bamuyisa bakulembeze ba Africa nga tebagala singa ne bannayuganda mwali Museveni obutateekawo impression nti nno bamwaniriza ku kisaawe nti ku kisaawe baanirizaawo abantu kyabadde yeewala agambe mbu tebasobola kujja ku kisaawe tebaaniriza abantu musanyalaza emirimu bazze bade bagezaako muyise manju eyo bamuyise eyo bamubuzeewo ko bannayuganda people wanegana gamba sebo tubalaba twalije mu mutwala ne bamubajjako era ne bamuleeta babadde basinzidde okumulindirira okumwaniriza era ne bamwaniriza tegese kati Museveni kino kyatayagala kulaba mbu ne Uganda basobole okukiremesa mbu kusaye tebanirizawo bantu kati ekibreakings that is a no kiweddewo waliwo ayinza okugamba nti otulimba ase byakulimba njaga tufune n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye kennyini abikwegambire obiwulire kuva mu kamwake ng'akikugamba nti bannange babadde baŋŋaanye babadde bampambye oyinza okwoza byakulimba bino si byakulimba omukulembeze yennyini akyeyogeredde nti abayaayi babadde bampambye bakulu babadde bantwala nga baŋŋaana okubasisinkana era mu speech ye yennyini olutandise bweti kyatandikiddeko omukulembeze era nsaba owulirize speech y'omukulembeze eno watandikidde wennyini kyatandikiddeko nti mbadde mpambiddwa netegaba kuba maanyi gammwe mu banna ba South Africa mbadde mbuziddwawo ku biragiro bya General Kaguta Museveni nga kubidde Ramaphosa awo no nalangira Ramaphosa bubi nnyo sooka owulirize embaga mpola mpola wa People power! Our power! NUP! Everywhere! Nze mbasaba tuwe mu gwange tonayenga tulowooza ng'abakulu twewale n'okuyiga okuyisa ababa abafuzi abajjudde omululu tuteme n'empende ezikuze gwange tolina erinjudde amabavu saba twejjukiza emitima ffe Uganda amba muno akuliranye nti ffe Uganda kiddemu kimugambe ffe Uganda. No. We are the country, we are the future, we are the country badly need. We are the youngest population in the world we stand. We are the leaders of the future and the future is today. If we only come together we can change our destiny. Bobi makucha tuli mazima we tuli siwe tuli na okuba People power! Our power! Baganda bange munzikirize nsooke
teke ekitiibwa mbakulembeze bannange abatwala bano South Africa mukulu Sumbi Ibrahim betwagala nnyo okuyitanga Jaja Ibu atutwala South Africa yonna atwala mu Africa yonna muganda wange Richard Kamya atutwala wano South Africa mu Gauteng province muganda Fisande Jombwe coordinator Western Cape, Comrade Frank Ganyana coordinator wa KwaZulu Natal, Moses Motiaba coordinator wa Eastern Cape, Asuman Shakib coordinator wa Free State, Kasim Nsubuga coordinator wa Mafikeng, ne Timothy Bank coordinator wa Mpumalanga. Njagala okuza ekitiibwa muganda waffe ate mukwano gwange ali Mawale. Mu mikwano mingi gye nnyina mumanyi nti bwe twasalawo okumenka olw'eggwanga lyaffe bannaffe bangi baatya era emikwano mingi gye twafiirwa naye mikwano gye twasigaza mu mbeera eyo mwabo mwe muli ali Mawale ssebo weebale nnyo weebalire ddala kwagala gwanga lye bana ensanyuse nnyo balabako nsanyuse nnyo olwaleero mwebale nnyo nnyo okutwaniriza ku airport mu ngeri y'amaanyi bwetyo mwebalire ddala njagala obategeeza abaganda bange nabadde ku nnyonyi okumala essaawa 25 okuva San Francisco kugenda paka Paris sawa 10 neninde sawa 3 ate kuva Paris kutuuka wano Joburg sawa 12 natuuse wano nga nkutuse naye natulengedde walinga muli bangi neziramu amaanyi era amaanyi ago tegannabakuzibwamu mwebale nnyo mwebalire ddala abanoonye ku kisaawe mwalabye nti bapanikinga Honorable Ssenyonyi akyogeddeko bapanikinga nye waka bwe nava Uganda ne ngende Dubai okusinkana bana Uganda e Dubai bamakinga sure bannemesa okubasinkana olunaku lwaleero gavumenti ya Uganda yakubidde gavumenti yawa ne South Africa nafunye information ne babagamba nti abo abantu abajjaawo bali violent era poliisi yanzije ku nnyonyi kwennyini abaninze ku kisaawe mwalabye ti poliisi ate yampisiza eri ewalala ng'egezaako okunemesa okubasinkana. Museveni atya okulaba ekifaananyi kino ate sije naye atya ensi okulaba ekifaananyi kino. Honorable Ssenyonyi abagambe twabadde Mwankole, twabadde Bukiga, twabadde Rwenzori, twabadde Elango, twabadde Busoga, twabadde Bukedi, twabadde Bugisu, twabadde buli wamu naye ng'abantu buli we tutuuka teboogera kigambo kyonna okuvaayo ko bavaayo bwe bati kimulagirawo ate kiraga n'ensi. So babadde bakirabye ekyabadde Canada badde tebasobola kukkiriza ate munafuya wano nga yajjako ne wano kubanga akolagana ne Ramaphosa beegabira ente batayagala kumuswaza ne Museveni twamuswaziza nekyaliwe ne tukola ki mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza nnyo naddalamu abantu abeera mu diaspora manyi bulungi nnyo ebbeeyi y'obudde bwammwe buba bwa bbeeyi nnyo kubanga muba mukola ene Bulaaya gye ekigambo time is money wekimakingira sense naye njagala obeebaza olw'okuwaayo obudde bwammwe. Ndowooza ensonga mugifunye nimwe tukomaawo. Agambye president bamuwambye kaddemu kawulire wano. So babadde bakirabye ekyabadde Canada badde tebasobola kukkiriza ate munafuya wano nga yajjako ne wano kuba baninze ku kisaawe mwalabye ti poliisi ate yampisiza eri ewalala ng'egezaako okunemesa okubasinkana. Museveni atya okulaba ekifaananyi kino ate sije naye atya ensi okulaba ekifaananyi kino. Honorable Ssenyonyi abagambe twabadde Mwankole, twabadde Bukiga, twabadde Rwenzori, twabadde Elango, twabadde Busoga, twabadde Bukedi, twabadde Bugisu, twabadde buli wamu naye ng'abantu buli we tutuuka teboogera kigambo kyonna okuvaayo ko bavaayo bwe bati kimulagirawo ate kiraga n'ensi. So babadde bakirabye ekyabadde Canada badde tebasobola kukkiriza ate munafuya wano nga yajjako ne wano kubanga akolagana ne Ramaphosa beegabira ente batayagala kumuswaza ne Museveni twamuswaziza nekyaliwe ne tukola ki mwebale nnyo mwebalire ddala mbeebaza nnyo twamuswaziza nekyaliwe ne tumukola ki ne tumuswaza. Olabye bidi abantu gye bataddewo banziremu kakulage
abantu gye bataddewo nga president badde abasajja bamuyisaawo bamutwala gy'atalina kugenda nga bakola woyi kaliwa abasajja badde president bamutwala nga bamutwala nno nga tebaagala asobole okusisinkana bannayuganda nga bamuyisaawo nga bagamba no nedda kitulya ne mukama w'amaanyi kakano katambi tuddemu tukalabe gwe ketegereze njali bamuwambyemu tunula bulungi oyo polisi ya South Africa bamuyisaawo olaba walaba badde bamutwala kaba people power temunade mutwala uliriza. Let him address us now. Give him 1 minute to talk to us. Why are you rushing him? Give him 1 There is minute a to talk to politics us. here. And can you consent to Calm down. Let him sit. Yes. Yeah, tugenda bubbles up. President Bongako Chibwe. Bano muleke president agende. Aha ndoza mukalabe abwe katube kabadde nga bamulemesa naye ate bipa ne bangezi nnyo ne singa abasirikale ba South Africa amagezi n'okulangira ko abalangidde ne bakkakkana bamanya nti kati nno gwe tukwatako ngoma nnene mazzi mawanvu tetujja kumusobola bakubya amasimu agenja babagamba mboyo mutemu asimanya wafujjo bagenda kumenya South Africa eseba kyoche bakikumeko omuliro kyonna kisaanewo kigwewo mumulemese tabasisinkana ni aswadde General Kaguta Museveni aswadde n'amagatto ge nagwa nagwe nume yekigwe baba kyagulanya abanyamaze n'asisinkana bannayuganda Museveni n'aswala n'amagatto ge gonna negaswalukira ddala kale twebaza nnyo banna South Africa mwebali asante sana mwebali kwaniza president mbitibwa mwebali na kuteekawo mbeera okulaba nga poliisi evudde ku mukulembeze ate n'asobola okutuuka oba n'asobola okutambula nga akola ebyo by'addaze okukola n'atalemesebwa nga badde bateeseteese okumulemesa. Mbagala nnyo baganda bange mwenna gye muli gye musinzira okulaba mu kutu gwaffe guno Tovas mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mutulaba mwebale kutwagala dunda lugabanda mugereka yekka gwe nsaba bankuumire ebigambo tujja kuddamu tubyogere mukama bwana bakkiriza kasito mukulembeze ali safe batayi mweraba nze ngenze.